Enkya ya leero waliwo amawulire agafulumye ag'entiisa ku nfa y'omusajja ono era bino biri mu State House Entebbe. Kigambibwa mbu waliwo owa SFC ono nga y'omu ku bakuuma mwami Museveni Entebbe eyasanze omusajja ono ne mukazi we mu bbaala ku saa 6 ez'ekiro n'amugoba. Mu kumugoba ampuliriza ebyaddiridde mwabaddemu amasasi oba kankomewo. Tegeeza mwami Sudiru nti amaziga kati gookaaba ago gennyini goowulira agakuvaamu genuinire nga gava mu kiwanga ge maziga ago gennyini abantu abangi ge bakaabye abantu abangi ge bafukamidde ku mabiibi ne bakalaajanira Katonda olw'okubeera ggwe ne bookolera ne bookola nabo ne bapatnaazi bo. Ebintu ebyo mubireke mubisirikirire byogera abasigadde bali mubikola abaana b'obwana abayindi babadde bakola kimanso mu maaso g'abaana ab'effujjo byabadde bakola nga bakoleza ekyozo bayita good days house parties eggulu limu ng'agenda okufa yabadde Entebbe ku woteeri emu Entebbe ng'ali n'omuwala naye ng'omuwala alina bbaawe nga SFC. Ebintu bino twagala binoonyerezeeko abanoonyereza n'ava n'abeera n'omuwala kutuuka kumpi saawa 6 n'ekitundu ez'ekiro yagenze okuvaayo ng'amulina mu mmotoka nga mutadde mu mmotoka n'abamugobye bamugobye mmotoka 2 nga zimugoba emisinde mutundu akatambi akakwatibwa waliwo yabadde accident awo yabadde kiriraikire nti SFC yatemezeddwako simanyi banoonyereza zisiri munoonyereza w'ebyo nze byange byawano neze kubuulira kigambibwa ntino nti yabaddeko abamugoba babadde bamugoba emmotoka ezo 2 nga zimugoba emu ya Subaru n'endala baleta obutaakatambi we yagize waliwo kamera awo wonna baze n'okwongezaako otunira emmoloka zonna zidduka speed naye emu yakonye endala tezaakonye lwaki tezaakonye ku speed eyo ennene buli ne ku muti kamera kwe baali bajerectinze era ne bagijjawo kamera bagitutte lwaki bagitutte oba twagala abantu batubuulire kiki kyabaddewo oba wabadde ng'okola effujjo nga wabadde okola effujjo n'ofiira mu ffujjo lyo tulituleeta omuvubuka ono nga yakafa waliwo ebigambo ebyasooka okwogerwa wabula ebigambo bino tebyatwalibwa nga siriyasi. Kaakati nno bitandise okubeera nga bizuuka era bitandise okubeera nga bibaakafayalinga. Mu mmotoka muno mbu mwalimu abantu 2 era mwalimu omusajja ono mbu ne girlfriend kyokka ng'omuwala ono mbu yali muwala wa girlfriend wa mukazi wa musajja wa SFC era mbu ono babeera mu bbaala Entebbe paka saawa 6 ogw'ekiro. Omusajja ono bagoba mugobe okuva Entebbe mpaka lwe yatuuka we bagamba we yafunira accident. Wabula kigambibwa nti abaali bamugoba baali mu mmotoka 2 endala. Kakati ebigambo otandise obiwulira. Fred Kajubirumbu ye yagamba ono muvubuka banyiga munyige olw'ensonga ez'enjawulo ez'omunda. Kakati nno sooka okwate vidiyo eno gimpere ekigalo nze nsooke nkusumulire ebibuuzo ebingi ebizze ku nfa y'omusajja ono. Yandibanga yakubiddwa amasasi n'aleetebwa n'asuulibwawo emmotoka n'ekoleezebwa lwaki kamera yavuddewo. Ebibuuzo ebyabadde bibuuzibwa ng'alina okubiddamu ansa tebamukkiriza kwogera ng'ate balala be boogera. Sooka olye kulumbuye ate nkomewo. Njagala abadde agoberera obutambi bwonna obwadde mu lumbe lw'omugenzi oyo naddala mu maka ago baga kitaawe. Abakongobazi bonna bagenze naye omukongobazi omukulu talina kifaananyi kyonna walabikira goloza musiru amanyi baani kiki kye baakoze. Omusajja baanyize munyige ye taata w'omwana amanyi basse omwana okubawako akatono mbu bwe bazze omubikira eyazze okumubika eyazze okubikira omukulu yamugambye nti we are very sorry kutegeeza nti omwana wafudde yabagambye afudde fetal accident. Kitegeeza gayi yabadde amanyi already kiki ekyabaddewo bano bazze omubikira nga yabagambye afudde fetal accident ye kyeyayogedde nnyini mugenzi afudde fetal accident. Eyazze okubika ne bimugwako nga gwagenze okubikira already yabadde amanyi kiki ekyabaddewo. Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Nga bwe mbaga nti Bayibuli ekuga buli mala okunyaga naye bali kunyaga. Alissa munne ekitala naye bali kuttisa ekitala. Uganda egenda tunyumira kubanga ekituufu kiri nti ennyumba ya Sitaani ekoze eki ekutta omuliro. Sooka onkwatire ekigalo kintere ku vidiyo eno oba like esobola okutambulira ensi yonna ebikolwa ebyekko
bisobole okubeera nga byanikibwa. Waliwo amawulire ate amalala era nga googera ku musajja ono Sudiru Paleria mbu naye abadde atulugunya abantu, abadde akijjanya abantu, abadde agobaganya abantu ng'onaasengula abantu 10,000. Kaakati nno kyandibanga ku bantu abo babadde ajjanyigiriza mulimu omwe yeekozeemu omulimu. Ebigambo bingiko, ebigambo bineneko, ebibuuzo bingi gyo ku mmotoka eyatomedde ekipevumenti kino neesaanuuka neggwawo neekolera omuliro neggwawo yonna yonna. Abaffe ebibuuzo byebuuzibwa. Ennamba puleeti ezajjiddwa ku mmotoka eno nga zonna nnamu ng'ezajjiddwako ng'emmotoka tennabaako kamogo, ani yaziggyeko ennamba zino? Era ekibuuzo ekyokubiri, ennamba zino eyazze okutaasa yafunye ddi obudde obulowooza nti nze kanzijjeko nnamba puleeti nsooke nzijjeko ey'omu maaso bwe njimala nzijjeko n'ey'emabega? Abaffe yabadde alina buvumu ki ku muliro ogwabadde guteta, ogwabadde gutinta emmotoka eyo bwe yabadde eyaka? Ono omusajja eyazze yabadde fireproof, yabadde ayambadde ebiziyiza omuliro okuggyako ennamba ezo. Yabaffe emmotoka bweba etomedde ng'etomeredde mu maaso, namba puleeti yawa evaako nga yonna mu tteketeke ate nga ye emmotoka eweddewo. Era tewabaddewo kipapajjo kimu kyalagiddwako ku mmotoka eno nti kino kikino kyapapajjuse ku mmotoka eno nga tena bakwata muliro ne kisammuka sayidi eno kiikino wano. Tewali kipapajjo kimu kirabwako eky'emmotoka eno nti kyagivuddeko ne kigenda sayidi endala. Kitegeeza nti emmotoka yonna yakoleezeddwa omuliro. Yabaffe lwaki kamera eno eyabadde eri mu kitundu kino amangu ago bagamba nti yavuddewo? Kituufu emmotoka bwe yagudde yabuuse n'eyambuka waggulu eri ku kamera n'egiwamattulayo n'egwa wansi. Yabaffe kamera yagudde nga terabiddwako wantu wonna era eri luddawa? Ebibuuzo bingi, ampuliriza nkomawo. Kakati njagala olabe Kana akanamba plate C ejidde kabusaaka atudde obulamu ne kanwa Sudiru yagudde kabenjedde kabusaaka atudde obulamu ne mmoloka n'etuuka n'okukwata omuliro. Naye nnamba engeri abasajja bano gye bazizeeko obutakataka olio kakasa nti emmotoka yagudde kabenje. Era emmoloka bw'ogitunuulira mu maaso engeri gyefaananamu sikakasa nti namba z'emmotoka zino zisobola kubeera bwezi. Namba puleeti nga nnamu nnyo naddala ey'omu maaso eno kanoko kakano kituufu abantu awo yatemyeko namba puleeti obadde n'omutima togekwata omuliro ngino bw'otemako zi namba puleeti yabadde azaagaza ki ezitegeera naddala eno ey'omu maaso namba puleeti ezo esobola okuba nga emmotoka jjukira emmotoka zino zirina bode eya pulasitiki, kifaiba ekyo kisoboka okubanga mu kutomera ebipapajjo by'amansuse ebyabaddeko zinamba puleeti. eno yabadde N14 yabadde giti alabiki giti samufi. Kakati eno emmotoka sport car ekituufu kiri nti bw'olaba ekifaananyi kino kizibu okusuubira nti osobola okuggyawo namba puleeti ezifaanana. Omuntu ajja mu mmotoka efaanana etyo adduka kuggyako namba puleeti. Ngamba biyinza okuba byamansuse ebipapajjo ne bisooka bimansuka kuba ate ne bakulaga bwe yatomedde ne bwe yayakidde emmotoka eringa eyasuse negendako mu bbanga kyebatulimbyemu ekirala kuba nabadde njagala nze okulaba akabenje kano naye nga nkalaba ku CCTV cameras zetulina zimutasubwa neziri ku luguudo olwo. Awo yatomeredde wenyini waliwo kamera ennene mbu yagitomedde naye bagambye nti accident eno okumanya yabadde ya tabu ne kamera zavuddeko. Anti nkugambye olunaku olwaleero tuli mu forensics yekka gwe tutambuliddemu. Nkugambye ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono ku nfa y'omugagga oba mutabani w'omugagga abadde asinga mu East Africa namba 1. Era bino mwami Kyagulanyi enkya n'eggulu yabyogera nti obugagga bukoma mu nnyumba naye kasita ofuluma ebweru olwo ofuuse mwavulu nkupe nga bannayuganda abalala bonna gwe booyisaamu amaaso oba oliawo nga bye boogera toyagala na kumanya nga ku nsi tomanyi nti waliyo n'abantu abalumwa oba abasula enjala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nkusaba video sokojjimpere ekigalo nga tonnagiwa era ompya nja kukusaba osubscribinge ku mukutu waffe ogw'enkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master mabegawo muzindaalo okutuusaako ensonga zino zonna nga tutolontoka muganda wange Kakeeto. Kaakati ebigambo bye bino birungi si birungi mu ggwanga Uganda, birungi si birungi mu nsi yo. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunnyonnyodde nti waliwo ebibuuzo
ebyabadde bitandise okubeera nga bibuuzibwa wabula nga abantu abalina okubeera nga babiddamu aba famire nga tebakkirizibwa kwogera tebakkirizibwa kubeera nga babiddamu kyokka nga ebibuuzo bino ate biddibwamu bantu balala abatalina ba famire abatalina ba mikwano egy'omusajja ono nga ye bwe tubadde tumanyi Suliru Lupaleria. Kakati nno ebibuuzo we bijjira lwaki oba oliawo ebibuuzo nga bino ebyabadde bibuuzibwa abantu ku kamera ez'enjawulo nga babuuza abafiirwa lwaki bonna babatunze emimwa ate ne zireeta omusajja Andrew Mwenda nga yayogerera abantu bano. Kakati nno twongera okubeera nga twebuuza okusinziira ku bannayuganda endowooza yaabwe okusinziira ku abo abagenze ku ssiini n'okusinziira ku abo abalabye obwenje obw'enjawulo obuzze nga bugwa bye boogera bingi tebikwatagana bye boogera biraga kirala nnyo n'ebyo ebirabwako naddala mawulire ate ffe ge tulaba ku mikutu gyaffe gyennyini egya TV eza Uganda oba ebyogerwa ku reediyo zaffe ez'omu Uganda. Kati wulira ebigambo bino ampuliriza nkomawo. Nze yeekolera Itongwa nagezezzaako nnyo okukkiriza nti mutabani wa Sudiru Lupaleria yafudde Kabenje naye byagaanyi. Wakati nga nsemberera okukkiriza nti kituufu kaabadde Kabenje ate ne zijja zireeta wuliriza bulungi akatambi kano era keetegereze bulungi actually focusinga nnyo ku kalaba so kawuliriza. Omwana wa mugagga omwana alina obusobozi obubeera ne driver abujja abadde talina driver. So I should explain that in English and you can put in Uganda. First, you should know that Rajiv had a driver, but Rajiv is also a motor rally driver. Do you guys know that? Yeah. He drives sports cars. The car he was driving is a Nissan GTR. It's a sports car, one of the fastest cars in the world. So if he's driving that, when you are a sports driver, you are driving a sports car, you don't call a driver because you enjoy the thrill of driving. Yes. And because it's a motor rally driver, driving a sports car, in the night when there are no cars on the road, he was doing his thing. He was trying to... The car had been refurbished 100%. So he was... Mukulu Andrew Mwenda, ekibuuzo wabbye kyaki? Ekibuuzo baakibuuzizza ono era nga musajja mukulu. Era nga abadde naye amanyi Rajiv. Era nga buli omu akimanyi nti omwana yafudde Kabenje. Kiki obadde omwewaza okutomera? Mwana muto nti abadde agenda kunanaagirira mu bibuuzo. Lwaki akazindaalo babadde bakatunuzza mu ono gwe babuuzizza ekibuuzo? Nobba ekibuuzo gwe noddamu ekibuuzo ate nga tokizzeemu nga bwe bakikubuuzizza. Ekibuuzo kiri kimu. Ekibuuzo wabbye kyaki? Oba ye ggwe mwogezi wa famire ya mwami Lupaleria nga gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu? Bw'oba si gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu, kitegeeza buli abadde amanyi Rajivu eyazzaawo okkungubaga yabadde akkirizibwa okuddamu ekibuuzo singa bannamawulire babeera bakibuuzizza ye. Lwaki wazzeemu ekibuuzo ekitaabadde kikyo ne kinzizaayo ku lunaku lwe baakuba Shiba evviivi? Shiba n'agamba nti eyankubye evviivi musirikale w'amaanyi nnyo. N'ovaayo mangu nti nze sinnakwata ku Shiba kyokka nga ate tewali yali akusonzeemu. Ani yali akugoba oba kiki ekyali kikugoba okutuuka okudduka emisinde singa wali toliiko munene gw'ozibiikiriza? Lwaki wazzeemu ekibuuzo kino nga ffenna tukimanyi nti omufu yafudde Kabenje? Ono wabadde omutiisa kutomera ki? Ono wabadde omwewaza kutomera ki? Era wabadde omwewaza kuddamu bya kisiru ki? First of almost babuuzizza nti mutabani w'omugagga ku levo y'oyo omwana talina driver. Gwate ozze mu bya the one of fastest car. Gitti biki yabadde mu good condition. Omanyi yere lwaki tewazzeemu ekibuuzo mu bulambulukufu wadde nga tekyabadde kikyo? Era nga yeggwe wekka mu nsi muno amanyi okwogera ono gwe babadde bakibuuzizza kasiru, oba yeggwe mukongozi ono Mandwa kwayogerera? Omanyi ekibuuzo ekibuuzibwa Mandwa kiddibwamu mukongozi. Ono gwe babadde babuuza ekibuuzo
yabadde mandwa nga gwe omukongozi yeggwe yazzeemu ekibuuzo ekyo. Obudde obw'ekiro omwana oyo Crown Prince w'omugagga oba omu ku bagagga abasinga obugagga mu Africa nontoonule in East Africa, era nga ne kitaawe gye buvuddeko yagenda n'akola statement n'aga nti nze ne bwe ndifa Rajiv waali okuddukanya ensonga okusinziira ku bantu abo bizinensi ze bakola ezirimu okuwola n'okubowa ebintu by'abantu, nga mu bintu by'abantu mwalimu ne DFCU, bagitanga Global Bank. Was it? Global Bank. Ne bagizza mu Crane Bank. Ebizimbe by'abantu bye batutte nga bw'omanyi bizinensi y'okuwola singa olemererwa okusasula omusingo gubeera gulugenda, naye ebiseera ebisinga omuntu afiiriddwa ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kimukaluubiriza Mukama yaweera yajjawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku wange. Kakati ono gwe batwalidde emmaali ye mu kaseera ako tayinza kukimanya nti yalemu okusasula, tayinza kukimanya nti agitutte mutuufu yamuwa ssente ze, era asigaza obusungu ku mutima buli lwayita ku kizimbe ekyali ekikye nga baakiwanikako amannya amalala. Buli lwayita ewuwe ne bamugamba eyo ebeera trespass. Omuntu ono musiru nnyo obutatya bantu be yanyiiza kubanga babalina be banyiiza, era kizibu nnyo okutambula olugendo nga toyina gw'onyiizizza. Olaba nze itongwa obuyitongwa nina bennyiizizza nkumuliitu era nga benneesunga olunaku lwe bagenda okundabirako. Omwana oyo musiru okutambula ekiro ssaawa 8 ng'ali yekka mu mmotoka ku bizinensi ze bakola. Waliwo kye tuyita okuwamba omuntu tufune ransom. Oyo omwana aziise ku bantu bagagga abaana b'abagagga banne oba baganda be okuva mu basajja abagagga abalala nga mwe muli ba Susan Magala nga bawamba muwambe ne basaba ransom. Muzzukulu wa Kirumira bamuwamba ne basaba ransom weewaawo ye yasobola okukomawo oba okukomezebwawo. Bantu bangi abawambiddwa nga basaba ransom. Omwana oyo takimanyi nti aliko ransom ennene nnyo singa obeera omuwambye lwasazeewo okutambula yekka obudde obw'ekiro ate n'atambulira mu mmotoka gye bamumanyiddemu nti ye, nga ne kanaabe akimanyi nti eyo emmotoka ya Rajiv, nga n'owa booda akimanyi nti eyo emmotoka ya Rajiv, naye lwasazeewo okutambulako ekiro yekka obwomu obwa Namunigina n'atambulira ate mu mmotoka mwe bamumanyidde nti yiye, ate n'atambuliramu obwomu obwa Namunigina. Tusooke tutunuulire ku ssaako y'omwana oyo. Omwana oyo abadde mukwano gw'abamuhoozi kubanga buli gwendaba avaayo ayogera nti Rajiv mbadde mumanyi neyatuuse okuwamba okufuuka omwogezi w'omufu oba omwogezi w'okufa kw'omufu, era kakiriiki ako k'abamuhoozi. Tugamba ono asiiba ne bamuhoozi anywa ne bamuhoozi abadde asobola okutambula obwomu nga tewali kakodyo konna kafuna security naddala obudde obw'ekireeyo. Tulabye emmotoka nnyingi ezigudde ku bubenje era ezikutte omuliro, naye kizibu nnyo emmotoka ekutte omuliro obutasigazaawo scrap. Abaayi, emmotoka omwabadde Rajiv Lupaleria yabaddemu endomola ya asidi eyagisaanudde ne scrap n'atuuka okukulukuta. Kigo kya nnabaki ekyo kye yagudde nga teyavudde waggulu nti agenda kugwa wansi, naye nga just emmotoka yabadde ku speed n'etomera bipavement eby'oku kkubo ne bikunkumula emmotoka ne bijakisa omuliro n'ebulwako ne scrap. Nzikiriza speed emmotoka kwe yabadde bw'eba etomedde esobola okukwata omuliro, naye olaba ennyonyi evudde mu bwengula n'egwa yeesobola okukola sigiri.
ate mmotoka ekoonya obukoonyi ki pavement nga n'emmotoka ey'amafuta eya petulooli bw'ekwata omuliro esigazaawo scrap emmotoka ya Rajiv yasaanuuse busaanuusi mwagiyiridde ki njagala mukulu Sudiru Lupaleria tukole bwe tuti funayo emmotoka eya sports car oba eri mu kika ky'emmotoka ya mutabani we wadde nga tagenda kudda netuuka nga ku butuufu bw'ensonga olukusense bwe luli omwana wo toyinza kwesuulya gwa naggamba kubanga n'abasigadde waka ebiseera ebisinga babeera baana oyo alese abazzukulu bo njagala ofuneyo emmotoka mukulu Sudiru Lupaleria ogiwanike mu bbanga ofune emmotoka ey'omukono ogiwanike mu bbanga omale bagiteye ekkate ku ttaka bw'emala okwekkata ku ttaka mugiire amafuta ga petulooli mugikumeko omuliro mulabe oba tewasigalewo scrap footage Uganda Police oluguudo olutera okuyisa Museveni tasobola kumala wiiki nga taluyiseeko mirundi giwera 3 kamera zammwe zizibiriza waliwo kiguddewo oba kamera zammwe zeekanga ebibwatuka ewafiira lw'omwa kamera zaali zivuddeko gwe tumanyi gwe batta obusi ewafiira ikyuli kamera zaali zivuddeko gwe tumanyi nti batta busi kamera zino zetusaasaanyizaako ssente y'omuyi w'omusolo ennyingi ennyo nga tezisobola kuproducinga footage ku nfa y'omuntu alinga omwana wa Kirumira omwana wa Sudiru Lupaleria zinaatuwa footage wannakyagabanga bodaboda emukoonye zinaatuwa footage wannakyagabanga ababbi bamusikako kasawo oba kamera zammwe zeekanga akabenyo gawepwa zonna ne zizimeera ye ate zaali tulaze emabega nga tekannagwawo naye zisensinga ddenja ng'enaagwawo ne zigamba nti ffe apaana tuveeko mutuwe footage owa akabenja akaaguddewo kankubuulire wabeerawo ensonga ebaawo nga tekyali ya famire waliwo omujegajja okugamba oli wa famire gwe tokimanyi nti ku bafu betukozesanga omuggo mu kateebe ffe tuleme kukola tutyo Rajiv Lupaleria engeri gy'abadde big figure omwana w'omugagga mutulage ku footage ng'avuga bubi emmotoka ng'agivugira ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu kirage ffe abawejjere nti olaba akabenje katutte omwana w'omugagga atenze itongo atalina akayosira mutulage mutaase eggwanga mutuwe ku footage tutaase eggwanga era abantu bayige enkozesa y'oluguudo nti emmotoka naddala ba racers ne bwekugamba nga nti sikuwulira sooka opima oluguudo kwekugambira nti sikuwulira secondary oyo omwana atambuddeko amanye enguudo ennungi kitegeeza ki ng'era yali yakaveera ndani emmotoka omuvuzi wa racer ne bwekugamba nti sikuwulira oluguudo luyinza okukutimawo oluguudo dwo luyinza okukutimawa kubanga enguudo za Uganda waliwo sipiidi kwetuuka yo yennyini emmotoka neekulaga nti ogenda kufa kakati newankubadde eba sports car kituufu esobola okudduka okusinga ku mmotoka za bulijjo naye era teyinza kudduka ng'ali ku nguudo z'e London ng'ali ku nguudo z'omu America oba ng'ali ku nguudo z'e UAE oba ng'ali ku nguudo ez'e China gwe kyogamba omwana oyo teyalina mu mutima gubalirira bulamu bwe katugambe yali anyweddemu oba yali atamiddemu baani abo be yali anywa nabo abaamuleka okutambula obwomu mu mmotoka ewenyuuka obuweewo obudde obw'ekiro kyokka nga bakimanyi nti atamiddemu ate ng'agenda kutambulira
mu sport sika baani abo abaali batamwagala abamuleka okuva ewaka obwomu baani abo abaali batamwagala okuva ewaka obwomu nempunzika nga ŋŋamba tebigatta motoka yasaanuuse nnyo motoka neebulwako scrap era ndabira ddala ng'omulambo gwe gwagudde ekkabenje si Rajiv ye yagudde ekkabenje bwe kitaba ekyo wasobola okubawo possibilities nga Rajiv yavudde ku ladda naye ng'ezo ntono nnyo naye nga bisoboka nga Rajiv yavudde ku ladda otherwise bw'aba mukulu Sudiru Lupaleria ng'omwana we yafudde nkakasa naye mu mutima akimanyi nti omwana we teyafudde kabenje wabula omulambo gwe baasudde ku kabenje kinzizaayo ku mutabani wa Gilbert Bukenya gwe bayitanga Kapiteeni Brian Bukenya oyo muwozi gwe yatta omulambo ogwa Brian gwe baasuula ku kabenje naye ye Brian teyagwako muzira kisa kyone yasoose ku crime scene n'alaba ng'ekirina okusooka okutaasibwa namba plate ya mmotoka so si bali munda mu mmotoka era ye atali nannyini mmotoka namba plate yamukwatiddeko w'okulaba nga gy'alina okusooka okuggyako dhani okusooka okusikayo abali munda mu mmotoka obubenje bungi obuguddewo naddala obw'omuliro naye abatuuze bafokasinga nnyo ku ky'okutaasa abali munda mu mmotoka so si ky'okusumula namba plate nga n'emmotoka z'amafuta nnyingi ezikutte omuliro sirabangako ekutte muliro naye nga namba plate bagisumuluddeko era namba plate naye ekwatirako omuliro waliwo enjawulo wakati w'okutema n'okusumulula bwe weetegereza namba plate zino baasumuluddeko nsumulule tebaatemyeko nteme musajja kyono omuzira kise yawulidde akabenje nga kagwawo najjira ddala lumu ne sipaana erina okusumulula namba plate ey'omu maaso ne namba plate ey'emabega era obudde obwo yabugjeewa nga tannafunamu kirowoozo nti emmotoka eno mulimu abantu era teyeesudde yokka n'agenda n'asumulula ey'omu maaso n'asumulula ey'emabega naye ng'ayita wakati mu nzigi z'emmotoka nga munda mu mmotoka mulimu alaajana okusinziira ku sipiidi emmotoka eno gye yabengeyerezzaako nga teyina na sikurapu ebeera yawadde eyajjeeko namba plate obudde bungi nga tennakwata muliro era ono eyajjeeko namba plate teyabaddemu nakwekeka nti emmotoka eno singa ebwatuka nnyinza okubwatuka nayo katugambe yabadde n'omutima ogulumirirwa yabadde n'omutima oguyamba era mukama amuwa omukisa olw'okubeera omusamaliya omulungi naye mutima kyogwo ogulumirirwa namba plate nga tegulumiriddwa ali munda mu mmotoka alaajana nti ŋŋenda n'olumirirwa namba plate ey'omu maaso n'omala n'oyisa emikono oba n'otambula n'ogenda ku y'emabega naye ogirumirirwe nga totemyeko nteme wabula osumuluddeko nsumulule naye ng'ali munda mu mmotoka ali mukulaajana naawe omulaba nti afa katugambe ye teyakirowoozezza nti emmotoka eno mubaddemu omuntu akakasa emmotoka eyo yeevuze bwevuzi era namba puleti ng'emmotoka erimu okubengeya oba nga nnyini mmotoka ali mu kufa ye yabadde egenda kumuyamba ki ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto kale nno ebigenda maaso mu nsi oba oliawo byewuunyisa naye ate nga tebirina kubeera nga byewuunyisa kubanga bingi bizze bikolebwa n'ebisingaawo nga naye bino birimu okutugumbula birimu okutirimbula
abantu bannayuganda oba oliawo naddala abantu abo abalina profile ennene mu ggwanga Uganda kakati nno afudde abadde musajja mugwira abadde musajja muyindi wadde nga bano babeesinga mu ggwanga Uganda ne bafuukira ddala bannansi abawano mu Uganda kyokka nga mukwano wange mpuliriza amawulire gakakasa nti abasajja bano oba okubeerawo kwabwe bandibanga babaddewo nga bagagga Sudiru nga mugagga nga bwe tumanyi naye ng'emabega we waliyo ebitatambula bulungi mutabani w'omugagga Sudiru Paleria mwenna mwamulabyeko waliwo akatambi ke yakoze ono yali agamba nti Crane Bank mbu banka ya kitaawe okubeerawo obutagwa yali yeetaaga okufuna ssente ezikwata mbumbi 145 era mbu gavumenti yakwata ssente zino n'ezimma banka ng'eyagala banka eno egwe wabula mbu banka eno teyasobola kubeera nga egwa kakati mbu ate gavumenti neyekozesa obuwumbi 405 negisuula kyokka nga banka yali yagala obuwumbi 105 ebeerewo nga tegudde abasajja baazigimma kyokka bo mu kugisuula ne bakozesa obuwumbi 405 okugisuula kakati nno ebibuuzo bingi ebizze nga byebuuzibwa ddala accident eno yagudde mwalaali oba si mwalaali kati bino byonna nga bigenda mu maaso ne mu ggwanga erya Kenya musajja wa William Ruto byasiba bikutuka ekisanja kye ekisookedde ddala okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ery'e Kenya akiyiseemu n'ebizibu bingi nnyo jjukira nti ono paaliyamenti y'eggwanga Uganda y'eggwanga erya Kenya n'okwekalakwasa ebyakula ejjembe mu Kenya byamuleka tali kyekimu era ogenda okakkananga byali ayagala okukola okukwata constitution okubeera nga agikyusakyusa n'okubeera nga agikyangachanga byamulemerera kakati noono bwe yabadde ku mukolo ogumu ng'atandise okuba laale okuba kampeyini okunoonya obuwagizi okwegula eri obuganzi bannansi b'eggwanga ery'e Kenya ne baga nti kimala ke twakulabako mu kibuga Kampala n'osalekereje n'ogenda entebe mu State House n'oyogera n'omusajja bw'amala okwogera n'omusajja ate n'ojja n'okola birala tetujja kubeera nga tukukkiriza era nga kigambwa mbu omusajja ono ne mu kumulonda mu kumulangirira abantu bangi beemulugunya nga bagamba mbu sirabika yali alondeddwa era mbu abantu balaka balonda muntu mulala gwe baawa akalulu naye mbu ate ono n'alangirirwa kati ebyamutuuseko mu bujjuvu saagala kubeera nga mbisula mu kuluga nkwegayiridde njagala obiwulire ng'oli nange osobola okubeera ng'otegeera ensonga zino. Kwanza tupunguze gharama ya kwanza. Oyo ye pulezidenti wa Kenya William Ruto aka Kasongo oba Kasongo yeye gwe baakubye eri engatto kanwanwanwala ng'ali kulaale mu kifo ekimu kye bayita Migori. Omwana yavudde mu mbeera n'amukuba engatto. Ngenda kuwa details. Ntera nnyo okuwa ku story ezimu zenfuna mu nsi ezitwetoolodde tusobole okufuna ekyokuyiga abali mu buyinza naffe bannayuganda aba bulijjo tufuniramu ebyokuyiga. Emabega kwa nakuwadde story eya MP we Kenya gwe bakubiddewo amasasi eyakola statement ezinyiza abannansi ne bamukubirawo amasasi n'afiirawo era details ngenda zikuwa video eno gyekoma kozi ng'ogasseko ne bannayuganda bannange ababeera ku YouTube b'essaawaako nammwe ngenda kubaddiramuko katono kansookere ku William Ruto amannya n'eddoboozi batoke yenze munnange olunaku lwajja obwakedde ng'olunaku olulala William Ruto ne yeesitula n'agenda kulaale akalulu ke Kenya general election kaliyo mu 2027 naye baatandise dde okuyitamu ab'opposition ng'ogasseeko n'abali mu gavumenti so ne Ruto naye yayiseemukko ayitamu n'akubalaale omwana yamwokyezza engatto yabadde akyayogerawo abigambo Kenya kwanza tupunguze kase omanyi Kenya kwanza kyekibiina si kyekibiina naye coalition oba alliance mwagwa Kenya kwanza era mweyajjira kati adde akyayongeza tupunguze kitegeeza kukendeeza omwana n'amukuba engatto ensasagge n'etandika era sofa bakakwata abantu basatu nga balowooza be bamukubye engatto eno gye bamukubye tekitegeeza nti ssasi naye kirina engeri gye kikuhumiliatinga gwe ng'omukulembeze ebeera embarrassment okulaba nti bannansi bakukubiddeyo gy'obadde otambulira era ku ssaawa zino Ruto wonna waali ali mu ntiisa ali mu kweraliikirira ali mu kuswala olw'ekikolwa kino kye bamukozeeko tekitera kulabika naye bakikolako ne ku Bush eyo mu Amerika naye Ruto bakimukozeeko era amawulire gonna n'Abannakenya basanyufu. Lwaki mulowooza Ruto eyakafugira emyaka ndowooza ng'ebiri ku esatu
lwaki mulowooza bamukubye engatto? Ensonga zino wammanga nzikuwa. Ruto ono bwe yayingira ku ntebe oba bwe yakwata entebe ya Kenya yajja e Uganda ate yasooka kujja nga tannagikwata. Museveni n'amubbirako oba n'amuwa ku ngeri gy'atufugamu. Akatabo ka Museveni ak'obwannakyemalira yakuuliramukko Ruto empapula n'azimuwa. Ruto n'asomamu. Era Ruto naye kennyini saa zino akola abduction era atta. Akola abduction bagundi bonna ba activist ab'e Kenya babawamba nnyo ennaku zino lwa nsonga Museveni yamuwa ku details. Era atta abaana atta abantu olabiraawo bu activist gundi simanya yabadde mu nnyumba ate gaasi n'agira biki ebintu ebyo bihapeninga ewa Ruto. So Abannakenya bamukyaye nnyo era ekisanja kya Ruto tekimubeeredde kirungi. Okuva Abannakenya lwe bakitegeera nti yeekulukunyiza ku Museveni oba alya kimu ne Museveni alinnya mu ngatto yemu ne Museveni, Abannakenya bamukyawa era ebintu bye byonna bibadde byakusika muguwa. Kakati munne bwe yatuuse eyo ab'opposition be babadde basinze okutambula ennyo naye n'akemettererwa emmeeme n'agamba nange nnina okutambula kubanga ekintu kibadde tekiri bulungi. Bwe yatambudde bibyo byavudde ne bamukuba engatto. So ebintu ng'ebyo saagala tubirabe e Uganda kubanga abali mu buyinza mujja kugamba ndi mu inciting violence naye ate bisoboka. Abannayuganda basobola obbikola oba mukitegeera. So nkuwadde ensonga lwaki Ruto era bwe kataligirya 2027 Ruto ono ayinza okutwabulira. Ayinza okutwabulira. Kakati kankubuulire ku kya MP bamuyita Charles Ngondo Were. Gwe bakuba amasasi ne bamuttirawo. Yali yakava ku palamenti awo ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'akawungeezi we zaawerera ssaawa 2 nga bamaze omukuba amasasi. MP ono ebimu ku byamukubya BBC yafulumya akatambi. N'efulumya akatambi akalaga nti poliisi y'e Kenya yakuba abavubuka b'e Kenya ba Gen Z 9 ne battirawo ku palamenti lwe baalumba palamenti mu kwekalakaasa okwa financial bill nga balwanirira okulaba nti palamenti teyisa bill eno yali egenda okukosa Omunnakenya. Kakati BBC yakafulumya ennaku nga 3 emabega. MP Charles Ngondo Were y'omu ku baali baagamba nti yes ekwatibweko bill eyite. Abantu ne bakitegeera ne basirika. Kakati ono y'omu abadde era akola obuvuyovuyo simusalira musango ngeri gyali omugenzi naye abadde akola obuvuyovuyo nga musajja naye engalo ze ziriko nnyo omusaayi. Kitegeera. Kakati kino bwe kyafuluma ye ne banne mu kifo ky'okuyisa amateeka oba okuvumirira kino ekyatuuka eky'okubanga ba activist battibwa kuba bali mu ntebe balina obuyinza oli mu position esobola okubanga oyina ekintu oyina ky'osobola okukola okutaasa munnansi naye n'oyisa statement eziri reckless. Bagamba nti people die every day, people die everywhere, we sympathize and move on. Abannakenya ne banyiiga. Kati aba yakava ku palamenti ate yamanya nti banyiize n'akyusa n'emmotoka naye bakitegeera nti nno yakyusizza emmotoka. Avuga ku Ngongo Road awo mu Nairobi mumanyiiwo so ne Besigye eyo gye yali agenze Ngongo Road awo Kirimaani awo avuga batuuka ku bitaala basiba bibakutte abaana baamukuba amasasi n'afiirawo nakati tannaziikibwa. Awo nno we naleetera story eyo ne nkugamba gwe wenna ng'oli mu ntebe oba ng'olina obuyinza wano e Uganda mulekerawo okukola statement z'ekisiru, statement ze mulowooza nti muprovokinga abantu oba ze mulowooza nti teziruma abantu biba bibaluma lwa kusirika. Omuntu agenda kukuba peva ng'oli MP oba ng'oli mu kifo kyonna ekisalawo olwa statement z'okola tetwandyagadde biraba. Bw'obeera oyogera by'oyogera oba okola by'okola lowooza ku feelings za munnansi anyigirizibwa. Kyekindeetesa story ezo n'embeera nga nzibalaga mwe mwenna ne mubeera nga muzitegeera abali mu buyinza naffe bannansi. Ebisoboka eri tolowooza mbu wano tebisobola kusoboka. Temulowooza nti Abannayuganda basiru nnyo oba tebalaba oba tebalina emotions. Ne wano bisobola okusoboka. Kati nze ndukuleetedde Kasongo ye William Ruto baamukubye engatto oba okitegeera era naye kennyini n'afuna ekyokuyiga. Amannya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe. Kale nno ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oba oli awo
ebimu ku byo byebyo wabula ng'ebibuuzo bikyali bingi nnyo lwaki enfa y'omusajja ono ereesa abantu bangi nnyo okubeera n'ebibuuzo bingi nnyo okusinga ku bantu aboolyawo abalala bafa obubenje mu ggwanga Uganda obufaanaganako bwe butyo kumpi n'okusingaawo mukwano gwange atugoberera ebibuuzo byo bizze bingi nnyo